Maokota okota tulina Dr. Hilderman Muna Nation Platform owe Maokota ate alina obubaka obulungi bwatuleetedde ggwe Munnayuganda wenna abadde ali eyo ng'olowooza nti Nation Platform weddemu amaanyi, Nation Platform tekyalina lugendo, Nation Platform ebyayo byazikirira, Nation Platform bavuma nnyo, Nation Platform bali biki nga bwe mutera byogera eyo naddala bano abanywi b'amalwa aba NRM bagenda ne bagamba aba bannopo bavuma nnyo, aba bannopo babaki, aba bannopo kino abannopo kiri ne muganda wange Dr. Hilderman byonna abyogedde olunaku olwaleero ate atulambulidde ensonga ebintu abikoze bulungi era tusiimye nnyo obubaka obulungi buno bawadde Munnayuganda abaddeyo ng'oweddemu amaanyi, Munnayuganda abaddeyo ng'olina ebibuuzo bingi, Munnayuganda abaddeyo nga olina questions mark nnyingi, Munnayuganda abaddeyo ng'owulira bikutamye, Munnayuganda abaddeyo ng'amaanyi gakuweddemu olunaku olwaleero Dr. Hilderman akuwadde obubaka obusinga, akuleetedde ebyenjawulo ebisinga era akutegeeza nti munnange Munnayuganda tulina obulumi obw'amaanyi, tulina okuyimukira wamu ne tugamba katulwanirire eggwanga era njagala oneegatteko nkuwe mukama waffe ono ebigambo bibadde biwoomu, ebigambo bye birungi nnyo, ebigambo bye bizzaamu amaanyi, ebigambo bye bizzaamu essuubi era naawe njagala oneegatteko otuwulize mukulu waffe Dr. Hilderman omusajja yogeza ebigambo muganda wange nkutegeeza nti Dr. Hilderman teyeetiitiridde ng'abalala abatera okwetiitirira ne baddeyo ne bagaana obyogerako, ne baddeyo ne balowooza nti no bajja bawamba, ne baddeyo ne balowooza nti bwe baatuuka mu paalamenti byayo byatirira. Dr. Hilderman olunaku olwaleero abadde wanjawumuko era ebigambo abyogedde bino nno bye birumira ddala Tebuhabulwa, bino bye birumira ddala Museveni, bye bimusuza nga teebase bulungi era bimutuuza akanagenage koona Dr. Hilderman. Akuvuma naye kankubuuze nange ndabye nnyo posti zammwe naddala mwe bakritiki ba National Unity Platform. We are demanding for our people. We are demanding for Ugandans, fellow Ugandans, your fellow Ugandans. Naye mwe mulowooza tekibakakatako kudemandinga for your fellow Ugandans. Bato mu America omu nendaba nga America yonna eri ku stand still. Naffe ne tubeegattako ne tubagamba Black Lives Matter. Tubanja abantu baffe. Tulina accountability si kazannyo. Gwa critiquing okuvuma. A concentrating the international print platform evuma. Gwe njagala olage civility yo ng'oteeka abantu ku order. Nti bannange abantu bano bagamba mulina abantu be mwabuzaawo. Lwaki temubaleeta? Naali kuwuliriza nnyo senga ekintu ekikwatagana ku Munnayuganda munno gwe kritiki waffe okiwa attention. Naye ebintu by'okuddawo okwambala obusuuti okuvuga obubenzi ne mubeera mu SC ne mubirira ne mujja ng'okututiisatiisa No, we are talking about Uganda. Which Uganda you share? You have a share. You have your children. When I talk about education, your children go to the schools I'm talking about. When I talk about hospitals, your children go to the hospital. Your mother will go to that hospital I'm talking about. But you have made it a point until your work is to critique National Unity Platform because you are paraded and traded for that business. Okay, play your role. But for me, I'm for Uganda. And I'm telling you, some of our Ugandans are missing. And they are with the government. What is your responsibility? Do you have to just critique? Or you have to play a part by joining the team demanding for a fellow Ugandan who is missing? Secondly, some of our members are very traumatized. Mama yanzala n'atandika okunaaza era amanyi bwe nakula. Naye imagine ku myaka gyange gayi najja nanone ewange n'anteeka mu drone yaabwe n'antwala nga nninyeeko ebisapatu oba nninyeeko emmundu antaddeko emmundu oba nninyeeko ekigatto kye n'antwala gy'antutte n'entuuka n'aŋŋamba weeyambule n'atandika okuzannyisa obusajja bwange obusolo bwange azifu azannyisa doleeye. Some of our members bayita mu mbeera eyo. Gwani yasemba okuzannyisa akasolo kwe
ng'akasikasika paka lwe yakatta. So you want omuntu oyo eyayitako mu mbeera eyo. Ebyo bye twogerako story abantu bayitamu nti oli ali awo naye yafa obusolo bwe baabuzanyisa nga babusikanga abasikaddole. Kyokka oyagala omuntu oyo yeeyise nnyo. Muganda wange, tetuli mu byalubiri, tuli mu lutalo. Olutalo lulina okulwanirwa abalwanyi. Twogera ffe tuhostinga, nze for example mva mu kitundu Kivubi. Naye can I tell you one of the advantages abavubi abalinaanye ennyanja kye basinga okufunamu kwe kuba nti security kunva ebeera garanti. Naye we twogerera aba hosting ennyanja naddala abagiriraanye tebakyasobola na kulya kyennyanja. Why? Because government, because soldiers took over the lake. Oyagala omuntu oyo ffe tuddiringa n'abantu tebakyayina magulu. Yagenza okuvuba nga mulamu, atuuseyo envubu si yemuliddeko okugulu, wabula omusirikale amukubye emiggo n'amumenya obukongovule lwakuvuba. Ne tugenda mu parliament tukola resolution nti abasirikale bave ku nnyanja. Bwe twagamba bave ku nnyanja ate bayongerako brigade ndowooza 4. Now you want me to deal with the situation in a civilized way. Parliament is the most civilized place. It has failed. Now when we come to the ground, we have to deal with the uncivilized in the better way. How do you deal with the uncivilized? In a civilized way? Muganda wange, tuli traumatized. Lwaki mbannyonnyola Uganda gye mumanyi? Ffe tuva mu nsi ne tuyisa looni y'amasannyalaze for example. Kuba bamanyi kiyaga yeetaaga nnyo amasannyalaze ageetaaga nnyo. Looni nejja ng'eri ku masannyalaze ne tugiyisa nnyo. Ne wayita omwezi gumu, 2, omwaka. Ne mugamba naye looni ya biliyoni 2 eri gye twayisa wagwani kiki ekyagituukako ng'eri diverted. You want me to behave in a civilized way in this uncivilized environment? We have what we are dealing with. Temutuleetera bya kuvuma, mbusimanyi okuvuma nga big issue. Naawe njagala onvumire abakutte abantu baffe ne babasiba nga tebalina musango. Because that is it. Naye tonnenya nze ate avuddeyo nenteekawo platform ndimandinge for those who are missing. Ate gwe sebasiba obutaaki ali mu SC ombuulire engeri gye nina okikolamu. You join the route. Mwana katubale tugenda kugulawo kibiina kyaffe kitebe kyaffe. Tusonze kitebe kyaffe. We bought the land, we renovated, put up some structures, tugenda kukiggulawo. Naye simanya mutabani wa oba waawa kubeeyo emitiyana awandika buwandiisi tekijja kusoboka. Sima deputy whatever. You can imagine akamanyirako. Ennyindo bw'oginyiga ennyo ogireeta omusaayi. Twegayirira butatuleeta musaayi. Because bye tutuddeko ffe twewuunya patience ya Kyagulanyi kuba olumu tuba tumulinza atugambe nti kati yessaawa kukola ABCD. Mukyalina mu byakuvuma. We are more than okuvuma. Paka nga tulese order enseddemu order. Tewali order ate mwagala tu behaving mu order. There is no order. There is no civilization. People are acting uncivilized way. And you want us to act civilized. Generation yaffe ya taking olutalo luno kubanga bakitaffe beewaayo ne ba behaving in a civilized way kwe kuba nti ensi baagigumya senga baayanguwa okwataakinga abasajja bano nga babategedde nti bali uncivilized senga ensi yatereera. Mumusigale mulinde kulya bikyepere ng'ekintu kigudde, ng'ekintu kikutte, ng'ekintu tukimaze. Naye bwe mubanga mulowooza nti tugenda bakwata nga bakitaffe ne bajjajjaffe bwe baabakwata.
bwe babakwata embeera gye mwagala tubakwate baalemwa. Kati tuleke tugwe nabo ekigwo wansi tubamegge. Tweyanziza nnyo Dr. Hilderman n'obubaka obwo bulungi. Tukusuubiza nti obubaka butuukiridde ddala nga gye badde obusindika. Tuve mu kwetiitirira, tetudda mu paalamenti, tubanje bannayuganda. Kino nno ekikolwa kirungi era ffe tusiimye Dr. Hilderman. Webale nnyo okuyimukirawo, ne bannayuganda. Bannayuganda badde bangi nnyo. Bannayuganda bali mu mbeera ey'okutya, bali mu mbeera ey'ebibuuzo ebingi olw'abantu baffe bagenda mu maaso n'okubuzibwawo. Ne bwe tufuna abantu abavaayo ne batwongera obugumu, ne batuwa amaanyi, ne batulaga nti tulina ekintu ekinene kye tutambulirako era tutambula nga tugenda mu maaso. Bino bye bimu ku bituzaamu amaanyi, bituzaamu essuubi, ebitukipinga nga tutambula era ebitutwala ku buwanguzi. Na Uganda tegenda kubanga kuteba nko ya Museveni, tetumwikoolangako, tetumuyita nko gye yali avudde, yajja abundabunda bibye n'agwa mu mukisa gw'eggwanga lyaffe, naye Mukama n'amuyisawo n'afuna obukulembeze, naye munange yeewadde obugenyi. Naye tusiimye nnyo Dr. Hilderman obubaka obulungi bw'otuwadde, obubaka obw'essanyu. Tukusuubiza nti tutambula era olugendo lugenda kutuukira ddala. Mukama waffe webale nnyo n'obubaka bulungi bwe bwetikidde bannayuganda era bw'otwetikidde ng'eggwanga. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Agali awamu ge galuma ennyama, agali awamu ge gasigala nga tambula. Uganda yaffe ffenna era bannayuganda ffenna awamu nga twekwataganyidde wamu, tugenda kufuna ensi ennungi, ensi eyeeyagaza, buli munnayuganda gy'anaasanyukiramu, buli munnayuganda mwanaajaguliza era buli munnayuganda mwanaatunuulira okulaba nga twenunula. Uganda yaffe ennungi, amata obuta, yawambibwa emikono gy'abajembere abajja nga tebalina ke bali, abaagala ogyefunza. Ne Mukama ajja tubeerera mulungi, ajja tubeerera wassanyu era ajja tubeerera ekisa, atukwatireko tusobole okwemwambulako ebisolo bino. Bano si bantu, bisolo.